sallallahu alaihi wasallam. Nkubiriza abakadde b'abaana abo okubakuuma mu kaseera kano ak'oluwummula babeere nga babalabirira bulungi okubayigiriza emirimu n'okubayigiriza eddiini yaabwe. Nkubiriza abazadde baffe okuba nti bakola nnyo okufuna ssente ez'okusomeza abaana abo okubatwala ku madaala gonna okutwalira wamu. Tubakuutira bakuuma abaana bulungi kubanga endwadde y'omu eri mu ggwanga ya Ebola ate ng'eva ku bukyafu. Abaana babateekemu embeera ez'okwiga okunaaba mu ngalo n'okwekuuma nga balina empisa entuufu ez'obuyonjo. Ate babakuume nga babayigiriza emirimu gy'okukola nga tunaafuna abakulembeze b'enkya babeere abaana abakozi n'ab'empisa ennungi n'abatya Katonda. Tukubiriza abazadde nti bakuume abaana okulema okwetaba ne bannaabwe olw'ensonga abamu bagenda kuva masomero wabadde ebitundu ebirimu obulwadde bw'Ebola. Kati tubakubiriza nti baba balabye obubonero obumu kwe bagambye obulaga obulwadde bw'Ebola beegendereze tebakwata ku muntu oyo, babeere nga bategeeza bekikwatako nga bavye ekiti ababeera ku kyalo oba bakulembeza ab'ekitundu. Naye obubonero obumu bwenyinza okwogerako bwengezaako okutegeeza abazadde nti batugambye nti bw'olaba omuntu ng'afuna omusujja oguyitiridde ng'olaba naawe tekisaanira ng'omusujja ogwa bulijjo, omuntu oyo mwewale. Era ne batugamba nti abantu bavaamu omusaayi mu bitundu byabwe ebimu eby'omubiri. Ekyo nakyo kiraga akamu ku bubonero. N'ekirala omuntu okutuula n'ekisukkiridde. Gyotubadde bweru w'eggwanga kkooti mu ggwanga erya Comoros esindise